nga 3 Ogwokusatu 2020 President Yoweri Kaguta Museveni bwe yali alangirira omuggalo gw'ekirwadde ki COVID-19 ye Salma Mirembe ow'emikono lwali lunaku lwa ntiisa kubanga abasawo lwe baakamutema nti omwana we yali aweza emyaka 2 yalina obulwadde bwa kansa w'omusaayi amanyiddwa nga leukemia. Olw'okuba twali tutidde nti tugendagenda mu lockdown batugalirewo nga tetufunye bujjanjabi twayangu ogenda omukebera ne bakonfaminga okutya kwaffe kwe twali tuyina ne batugamba nti alina kookolo ow'omusaayi oba kiyite leukemia. Okuva olwo obulamu bwe ye ne bba tebwaddamu kuba kyekimu. So nze nalina okuleka bye nali nkola nsobole okuba nga nze primary caregiver w'omwana okumuwa omujjanjabi around the clock kuba omwana waffe at the moment yalina emyaka 2 kati alina 7 naye yali tasobola nakulya ng'aliira mu lupiira. Mirembe agamba nti obulwadde bwa muwala bwabwe nabo bwabaviirako okunafuwa mu mitima ne batandika okuwulira nga nabo balwadde. Omwana bw'aba mulwadde famire yonna eba ndwadde kyova olaba era ndowooza kiri wano kyeraga. Twamubuuzizza oba nga tebaafunamu kusoowagana olw'obulwadde buno era bw'ati bwe yatwanukudde. Teyanenyaako unfortunately yayina doubts at first ng'awakana nti omwana tasobola kuba na cancer but eventually nga batunnyonnyodde yakitegeera naye nga tewaaliwo blame games in our case. Naye olw'okuba kati tukola n'abazadde bangi tukirabye nti kizibu oli agamba gwaleeta kansa bisiraani ewaffe taliiyo. Wabula bino byonna nga bibaddewo balwaddaaki ne bawangula omwana waabwe n'awona nga mu kaseera kano omwana ono akunukkiriza okuweza emyaka 8 era nga Mirembe oluvannyuma lw'embeera eno yasalawo emirimu gye egy'obusuubuzi okugireka essira n'aliteeka mu kubudaabuda abazadde abayita mu mbeera nga ye gye yayitamu wansi w'ekitongole kye yagunjaawo ki Ahava Child Cancer Care Uganda. Dr. Joyce Baragadde Kambugu akulira abasawo abajjanjaba kansa mu baana mu ddwaliro lya kansa Mulago agamba nti abantu abagenda mu malwaliro amangu nga Mirembe bwe yakikola batono ddala wano mu Uganda. Ekirwadde ky'obulwadde buli mu stage 1 stage 2 omuntu eyandibadde ku ddagala 18 months omwana ajja kuba ku ddagala emyezi nga 6 8 1 2 ne complications teziba nnyingi nnyo. Dr. Baragadde agamba nti bakimanyi bulungi nti olugendo lw'okujjanjaba omwana atawanyizibwa obulwadde bwa kansa lugumu ddala nga lwetaaga okwenyigiramu okwa buli muntu akwatibwako obulamu bw'abaana. Ng'ate n'eddagala nalyo si lyangu kubanga lisindukiriza emmeeme bwekyawa era nga bw'omanyi omuntu ali ku ddagala. Okuzzaamu abalala essuubi abaana basumattuse kansa babategekera omukolo gw'ekiwempe ekimyufu kiyite red carpet ne babanyenyeza n'ekide ky'obuwanguzi ng'ennaku z'omwezi 24 buli Septemba okubajjukiza nti okuba ne kansa tekitegeeza nti omuntu asigalidde kufa. Tugyetegekera nnyo nno ffenna ne tujjayo buli omu ebibye byonna best wear ne bagitambula nga bwe tubakubira obululu ne batuuka wali omwana n'akuba akade ako kalaga nti ntambudde olugendo telubadde lwangu naye nfunye obuwanguzi. Ekitongole ky'amawanga amagatte eky'ebyobulamu ki World Health Organization kyawa ekkatala amawanga agakyakula okwongera amaanyi mu kulwanyisa obulwadde bwa kansa mu baana batuuke waakiri ku bitundu 6 ku buli 100 we tunatuukira mu mwaka ogwa 2023 okuva ku bitundu 3 ku buli 100 we tuli mu kaseera kano wadde nga mu mawanga agaakula edda mu kaseera kano ngali ku bitundu 8 ku buli 100 abasawo nga bagamba nti kiri bwe kiti mu mawanga gano agaakula edda olw'ensonga nti abazadde bangu okugenda mu malwaliro okufuna obujjanjabi ekintu ekitannaba kutuuka wano. Gerald Damulira agafeeyo ku Spark TV.